nga tumaliriza emboozi yaffe ku ngeri yekyeya gye kikosezzaamu abantu mu bbendobendo lino omuli okukala kw'enzizi n'okw'ebirime ebukomansimbi Luwengo Rakai Gomba n'ewalala. Olunaku lwa leero twagadde tukumanyisa ekyeya kwe kivudde kinaakoma kitya, abatuuze obuvunaanyizibwa bwammwe ki mu kulwanyisa ekizibu kino, gavumenti ekikutte etya n'ebintu ebirala. Gwampuliriza bw'otuuka mu disitulikiti ey'e Luwengo naddala mu magombolo okuli Luwengo ey'ekyalo Malongo Ndagwe n'awalala n'olaba engeri ebisolo n'abantu gye babonaabonamu okufuna emmere n'amazzi olw'ebidiba ebyakaze mwe bajja amazzi, bw'osobola okumanya engeri omusana perekekya gye gukozezzaamu abantu mu ggwanga lino. Naye emmere bwe yamala okumera obulungi omusana ne gutandika ne gwaka, twagenda okuyingira omwezi gw'okutaano ng'enkuba eweddeyo, kyovudde olaba nga emmere yonna yafudde. Emmere ya bbeeyi, kasooli ow'empeka agula 2,000, ebijanjalo kiro egula 4,000. Tusula njala, tetuyina mmere, tetuyina kasooli, kati kiro ya nakani ya kawunga tugigula 4,500. Ekitabangawo owulidde kati omuntu ogenda n'okugamba nti abaana nazaala bakiiko, ebijanjalo tewali, ebyo byasookera ddala okufa. Sizoni ziri 3 zonna nga tuzirima naye ng'omusana gwaka nga situkungula. Tulina obuzibu bunene nnyo n'ebisolo byaffe olw'embula ly'amazzi. Nina ente 84, nina embuzi 10-14, nina endiga 75. Neetaaga amazzi olunaku lumu nywa amazzi liita 7. Abanoonyereza ku butonde bw'ensi n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde bagamba nti okusaanyawo ebibira ebyakolanga enkuba n'entobazi ezivaamu amazzi kye kimu ku bireese ekizibu kino, nga kw'ossa n'okusimba emiti egy'obutwa ku ttaka omuli kalitunsi, payini n'emirala egikaza ettaka. Ssenkulu w'ekitongole kya Nakyewa ekirafubanira obutonde bw'ensi mu bbendobendo lino ekya Biodiversity Conservation Foundation, Antonio Kalyanga agambye nti ekyokukuuma obutonde bw'ensi kikwata ku buli omu. Tulina obuvunaanyizibwa buli omu oli okulaba nga obutonde bw'ensi nga bulabirirwa. Ekyeya kino tekiva ku kintu kirala kyonna, kivudde mu kutema emiti, kulumbagana ebisaalu, mu kwonoona ebifo gye twajjanga amazzi n'ebifo ebiyambako mu kutebenkeza embeera y'obudde mutafuna nkyukakyuka mu mbeera ya budde nga bwe yali. Okusookera ddala ekitundu kino kyafuna ekizibu ky'okutemwa kw'ebibira mu bizinga by'essese, kubanga ebbendobendo lyaweebwanga nnyo enkuba eyakolebwanga ebibira ebyo, ate okwetwongereza ekizibu ky'okubanga n'ensaalu, ebisaalu ebinene bye tulina era n'ebisaalu ebisangibwa mu communities zaffe nabyo tubitambadde. Njogeddeko n'abatuuze okuva mu disitulikiti y'Ebukomansimbi, Luwengo, Rakai ne mu disitulikiti endala ezisinze okukosebwa ekyeya mu bbendobendo lino okumanya ensonga lwaki basaanyaawo entobazi n'ebibira, wabula bantegeezezza nti bwavu bwe bubatuma okukola kino olw'ensonga nti ku lukalu tebakyasobola kulimako bintu bivaamu ssente olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde etakyasobozesa nkuba kutonnya mu budde bagisuubirirangamu. Nedde ekisinga obuzibu bwavu obwatuyingiridde kuba abasinga anoonya sente nezimu banasaba okunoonya ekisaalu alabika nti asimamu emikutu amazzi gatambule alimemu ebyokubaza mu musana geza ennyaanya, obutungulu tebalima mu kisenyi n'emboga byebisinga okulimibwa mu kisenyi. Abasinga bafuusa abalunzi, ayagala nnyo okukola faamu ate amalako emiti bokyamanda. Ekimu ku biviiriddeko abantu okusaanyawo obutonde bw'ensi tebamanyi mugaso gwabwo. Gwampulirize yasomako sayansi wa primary weetaaga kujjukira bujjukizi nti omukka gwonna omubi oguva mu bantu, mu bisolo ne mu bintu ebirala ogwa carbon dioxide, ate emiti gye gwetaaga okufuna obulamu, ate jjo ne gituwa omukka ogw'obulamu gwe tussa ogwa oxygen, nga kino kitegeeza nti buli muti gw'otema ng'oggyeko okuba nti osiba nkuba naye naawe kennyini weesaanyaawo. Mu mboozi y'akafubo gye mbaddemu n'akulira ya feesi y'obutonde bw'ensi n'ebyobugagga eby'omu ttaka mu disitulikiti ey'e Luwengo, Mutemba Godfrey akkiriza nti ddala kituufu ebyenfuna bye biviiriddeko abantu okulimira mu ntobazi. Tusobodde okusomesa abatuuze mu kuuma obutonde bw'ensi nga tuyita mu kitongole eky'ebyentobazi, naye entobazi zino abantu tubasomesa ne bwe tubagobayo within emyezi 3 ena baba bamaze okuddayo, ekiraga nti pressure zira we ziva endala. Wabula Kalyango Ttone agamba nti newakubadde guli gutyo naye gavumenti eteeka ssente ntono nnyo mu yafeesi y'obutonde bw'ensi ku buli disitulikiti okusobola okulondoola abasaanyaawo entobazi n'ebibira okutwaliza awamu. Mu mbalirira ya Uganda ey'omwaka gw'ebyensimbi omupya gwe tulimu 2022-2023 ensimbi obuwumbi 628 zokka ze zassibwamu okulwanyisa ebiviirako enkyukakyuka y'embeera y'obudde nga kw'ossa n'okukuuma n'okulwanirira obutonde bw'ensi. Gwampuliriza ku nsimbi zino
kuliko okuzzaawo ebibira binnansanga okuva ku bitundu 12.4 ku 100 okutuuka ku bitundu 15 ku 100, okuddamu okuggula empende ez'ebibira bya gavumenti byonna ebiweza sikweya kilomita 62, okuzzaawo entobazi n'ebibira ebisanyiziddwawo ebiweza sikweya kilomita 805, nga kw'ossa n'okugoba abantu bonna abeesenza ku ttaka ly'ebibira n'entobazi. Bw'oba ojjukira bulungi, oluvannyuma lw'embalirira eyo okusomwa, omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yakyogerako ati nti abasaanyizzaawo entobazi be baviiriddeko eggwanga lino okugwa mu buzibu obw'enjala olw'omusana ppereketya ogusaanyizzaawo ebirime, era yasuubiza nti gavumenti gy'akulembera yakuliyirira abali mu ntobazi nga baasenzezebwayo ku mulembe gw'abazungu, nga kw'ossa n'okugoba yaabo abeesenzayo mu bumenyi bw'amateeka. The old problem of the wetlands, which was created by the British, was in Busoga and in Bukedi and in Kigezi, where they misled our people to go in the wetlands. These ones, I have a program to get them out by compensating them because they were misled. But in the other areas, people who are going to the wetlands are going there by themselves and against our appeals. And I demand that all these people get out of the wetlands unconditionally. Wetwogera ensi yonna eri ku lutaawo lwa kulwanyisa nkyukakyuka ya mbeera ya budde evuddeko kubanga enkuba tekyatonnyera mu budde, omuliro ogwaka mu nsi za Bulaaya oguvudde ku kibugumiriza ekisusse, amataba agasse emitwalo n'emitwalo gy'abantu, okubumbulukuka kw'ettaka, omuyaga ogususse n'ebirala. Era olukiiko ttabamiruka olwasembeeyo olwa 2016 lwabadde mu ggwanga erya Scotland nga ne Uganda yalwetabyemu. Bannasayansi bagamba nti obwengula butabanguse nnyo olw'ebikka ebiva mu makolero n'ebidduka, ebiva mu ddagala etufuuyiza, ebiva mu mafuta ge tusima n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka. Y'ensonga lwaki ekibugumiriza kisusse nnyo. Enkuba tekyatonnyera mu budde ate nga n'etonnye ddala. Ku kizibu ky'enkyukakyuka y'embeera y'obudde, minisita wa gavumenti avunaanyizibwa ku mawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga, Dr. Chris Balyomunsi asinzidde ku Mestil Hotel mu kibuga Kampala. Ekitongole kya nakyewa ekya Greenwatch bwe kibadde kitendeka bannamawulire ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde, n'ayongera okutegeeza bannayuganda ennyanja, emigga n'ebirala ebyolekedde okusaanirawo ddala olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Nga tufuna reports nga mu Western Uganda nti River Semuliki kati paati emu eya Uganda n'ebeera nti eri Congo. Kati ng'embalala tulaba nti River Ruizi kati ekendedde kumpi kugwawo, kati ly'obutonde twetaaga kubiteekamu amaanyi. Wabula nga bwe tulwana okuddamu okukola ekisoboka okuzzaawo obutonde bw'ensi, oyinza okwebuuza nti gavumenti kikyekoze okukwasizaako abantu mu kiseera kino basigale nga bafuna ekyokulya. Minisita Chris Balyomunsi agambye nti gavumenti eriko tekinologiya gw'eyagala okujja mu ggwanga erya Bungereza okuyambako abalimi okufukirira, ate ne mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nti baakuteekamu ssente nnyingi ezinayambako bannansi okufukirira okusobola okufuna emmere emala. We have already procured the money and there is technology from UK that we're going to use to assemble the solar powered pumps for irrigation. But in addition, we are going to put more money in the budget in the coming years for irrigation.